Ku nkomerero y'omwezi ogwokusatu omwaka guno ekitongole kiwumeme ekibadde kituusa amasannyalaze ku bannayuganda okuva mu mwaka gwa 2005 lwe kyakkomekereza enkolagana yaakyo ne gavumenti ya kuno. Okusiibula kw'ekitongole kino kwaleeseewo okutya mu bannayuganda nga beebuuza gye bayinza okujja obuyambi obw'amangu so nga n'abaasaba amasannyalaze wansi w'ekitongole kiwumeme ne batagafuna mpaawo amanyi wa kutandikira kugalondoola. Okuziba emiwaatwa gino tuwayizzaamu n'ayogerera ekitongole kye UEDCL Jonan Kiza gwe tusanze ku kitebe kyabwe ekiri e Nakasero n'atubuulira nti empeereza yaabwe tennakyuka okuva ku kitongole ekikadde kiwumeme. Kyetugenda okulaba ekyenjawulo nkyukakyuka mu buweereza okubeera ennungi ennyo. Layini ze zitali za kusasula ng'oggyeeko eza umeme ze tututte tungeddeko eyaffeemu okulaba nga munnayuganda asobola okukuba n'awuliziganya n'ekitongole wonna wanaabeera ate ne tumuweereza ne ka reference. Ono atugambye nti n'ebitebe ebiri mu bitundu eby'enjawulo umeme gy'ebadde ekolera tebagenda kubiggalawo newankubadde nga waliwo bye bajja okukyusa mu bifo bwe bibadde. Ezimu tuzisigaza okuggyako kati gyetusobola okuba nga tuggyeko mu kaseera kano ey'ennaalya yokka. Luweero esigaddewo naye ekyusiza kifo weeyali si weeri. Ensangi zino amasannyalaze gazze gavaavaako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ekireetedde abantu okulowooza nti kiva ku bunafu wa UEDCL kino Kiza akinnyonnyodde. We tutandikidde obuweereza olunaku olwajjo tulina transformers ezisukka mu 112 ezaasangibbwa nga zaayonooneka mu buweereza buno. Tetugenda kulinza nnyo bantu transformers ezimu kuva jjo olunaku olw'ekiro twatandikirawo okulaba nga tuziteekamu abali mu bitundu by'omukono eyo musobola okutujulira. Ubumeme nga tennagenda waliwo abantu abaali baasaba amasannyalaze kyokka ne batagafuna okutuusa lwe baasiibula. Bano Kiza abagumizza n'abategeeza nti okusaba kwabwe tebagenda kukusuula mu kasero. Nga meters zo weeziri mu store bw'osaba amasannyalaze tujja kuconnectinga tetugenda kukuluyisa. Kye kimu n'abali abasaba amasannyalaze ga umeme ne balwawo okubeera connected ekitongole kiri ekyawaayo obuyinza ku lunaku olumu nabo tubataddeko nnyo amaaso. Mu bufu bwe bumu waliwo n'abagamba nti bwe bagula amasannyalaze units baweebwa ntono. Bano Kiza aliko by'abatangaazizza. Amasannyalaze gano gayinako ebintu bye tulina okumanya nti buli mwezi bwe guba gutandika ogw'amasannyalaze tubeera n'ekintu kye tuyita essente z'obuweereza oba mu luzungu kye tuyita service fee. Sente ezo zigerekebwa ekitongole kitutwala ekirabirira obuweereza bw'amasannyalaze mu ggwanga ekya Electricity Regulatory Authority. Essente ezo mu ssente za Uganda ziri 336,000. Ssente ezo zisasulibwa buli mwezi ogutandika. Kakati ebiseera ebisinga abalaba TV ensobi ze tukola tugula amasannyalaze mangi ne tutagula buli mwezi. So ogenda okwesanga nti olina entuumo ya ssente zino ez'obuweereza ezeekuŋŋaanyiriza mu kaseera w'oyagadde oteekako amasannyalaze. Kakati kubanga ebyuma byaffe ebitunda amasannyalaze bigezi byo bisooka kukimako service fee kubanga obuweereza oba obufunye. Ono atubuulidde nti nga bongedde okubukala mu bifo byabwe baakusoosowaza nnyo obuweereza eri abantu baabwe. Dorothy Nagita, NTV Akawungeezi.